Liku Ghetto TV. Mr. President, when I was Nimwana Koye na woman member of parliament Waluwero, Brenda Nabu Kenya, Yena Liwai. Oh, she's there, but she's there. Right now, Mr. President, we now need this week answer our faith, or we need this week, Mariam. Power, people, power. It's a Diadua. It's a Diadua. No, I'm not president. Acho, select a picture.
setuka choba kuyegoma walwato samoya na kuwa onakole bene kote imelafuka walwato setuka tulie badala makaliawo bene tulete bitabo byona bisembere bapasta bale buladini seka abasomololo maduwa mukole tukuname Uganda dulu sadado ejeki wena biduwa byake binadula abantu Uganda twaige inuma twamula byakito omuntu wokulofuka diviser wofuka disorganizer twaige chenya bisa bapata sawo obani mutinga kwetayadira ayo rwese yakulofuka algoto kunyaka kali kuisira selekta batali wanga tuliyo obomba kama zabitao akaba akayaka makete chakula nyingi batali wanga twamba muku sasa oya kasitako bantu Uganda embassy ngatuya kutichagula nyingi kasitako bantu Uganda embassy ngamwera kutichagula nyono balifona chi salute wigo so Uganda oye tulia Uganda embassy Uganda bandani sasa moyo tukale tulone akaba kaida tubande sasa moyo Uganda embassy Uganda bandani sasa moyo tukale tulone akaba kaida tubande kulikira bachali bango nabo bana mwebale bumule sio bachali bango bomba kama mazomitawo kunga Uganda kunga chagula ni kunga swanga ni kunga dia kunga Sema president tulikuwa na speed ndio inaanza tunataka kumaliza sema mwezi Bulayenga ali ni mwana kali wa Jonathan basi kwa nini hebe na kuna oyo kwa kaza ya ndio ya inakadi ela kwa mao katumaliza hivi taka aliwa taka Koiza okukyambe bujiringa yakozera nusu atenda lubuga kete munayira piye bobo akugura okuzinzeku kasida basokude yolete okuzinga Uganda yeyike yasikamibuwa wo nakumulimo bwava yekolo bayi kokolera yena bantu mwikewo wasuke sibukayiwo nona chakoja chakola ayo kulimo osaka walirenda wasonga ya nusu ngayo mugejera lyaga songaire ati wano yapaka zabutini Uganda sendibile mutaka ikagejese mumaba aye sendibile kumula Iwani waliko yogera kumegoli na kwembia Nazuranda ayabe wange wanayasi Aye wakegora ya gomekeza chamoyi Yakaniweka Tunateke naragoza kinje kwekolo mpinye Yani wabamba inagenkoleza Jina izaga ganavenda wakatosa Niyanugaba Wakondako netende zile Ndiwo hawasa waliza Waliko mukoni vyake Walisudonya kulikoto kasa sola Niya tendi kakulika Mkamati wakuwa ndiyo Naye pia devenda Aidi siko musalo kwa kuwa Iwani yomwe kweme kore Oke ya musalo kone kote Sasula kanikotu seko kera yo Walotusi na kera na kura kanimoto Tatuda pamba nere na sebelia Na kaisa kumule kwa wemkolea Kawa kasa tika ni kweka kwa iwa iwakomye Kuliburundi Uwaniko mukono Tuwawole tuwale kanti wasitane hapo Ako tugapole tugaleko muyambi kwenge tumukono Uwaniko mukono tujie Yakapote kila manga nile Ae Topala baba baba na ilo kozi Yaka mulile vitege bakumbozi Awale mikono kasi koloti Nipa mekwe Sereya unamusa nijoti
Kutenda pesi okona kusoma kutenda wangu wangu seyo yangu mekudema kwati kesonga dole sekuyamba mwagu ayata tino mwaka kuwandike pesi kukunurura mwana waise kulike chawa isekuya okati sokuya mwenye vingambo vyolyewe ya bereli na kutumia ya mwisekuya okona kwete kukawa wandu mishoni kesonga nino kisika kwa positioni kuwanile nyobanji kapa jona sayo Reza mwele ya kenda kuya kwa wakuholi one kuna kasete Wazaze mpabo kwa bala sikati na uina wamike wapala magomasi Wazaze wakutoke chale chale na imwe kurumia Walikoma kwa mje Abaida beba tuli mbako maruhade nila itema kiyuwa Yakini jibona Nila mugaya na mabote Kuya udinge Okulila na mutima na mbocha ili Waido tumila maye wesinga ili Ate waide no titini cha ili Kolega kuwata ye wesinga ili Ile moya wechi katifo na fete Hati kanda yenwe Wende chalo tino tine kumaku Hati kanda lingi Tukiuka mimi tukiuka wongo Tukiuka mitima Tukiuka pokera songa diziba Iwasani tusa mungo Mwani fela noga moyo keiwaga Chakula tuwani keiwaga Uri Burundi Kunga chakula ni kunga Kunga chakula ni kunga Moja mweyaziza ino mwewa nino kwa wajidala Mwewa le kuwangira chakula ni Abafuka ni fentu katuka yife Nze Kyagulanyi ono president ali chali wange mwana. Mwebalirala. People power. Wako president mwendu kwa nelia waliko yongera kukwida abachagabo. Kwina kusolesa kakande mubaina kwa obali wa. Solesa kakako uli wa. Kwa kakande sanso kwa rotata. Wewe leo ndalo kujja. Wenawo ndija kubeetera ababa kabaimwe abalina fulaga yaife eya National Unity Platform. Aye ndikusaba omukulu gobereza atikazito itola museku wa president ojja kwogera wenawo kandete omukulu mukama ida olamuseku abantu okay mwena balisaba mwide mutono mulala. People power! Our power! NUP! Everywhere! Yeah! So, Mr. President, Mr. Msadawo Bakari, akijidekela NUP, kutoka kwa watu wa parliament wa Bugoli Central. Baba nizogambe tuwakepesi mmo, iyo utologu iwese itakampeni parliament ya Uganda, kubanga Uganda ilikwenda Uganda epyaka twenda kutamu na waba kabarungi bonka abalungi abantu babulire. So Mr. President, nenda kulokera nti abantu babe bakabaka bantumye kutegeeze baba nti ettaka lyebyo bakabaka baalizokabako baku ekibiina kya Uniform Company kyakola ettaka byabaaaabyabona baba nenganda abe bakabaka bona babagobaku baba olwakaire netategeeza ababaka nabasooka balugera nti omukoyo emugaga kibalonda muwe ebidandaali baliwayo muki munyuwe bamunyuwe yenaalemu kubanga kibirakola ki yakaka people power power eranja seho. People power, our power. Sebo president waife kumwende nenda kwala musakulo kwaniza mu kifo kino baba mukuzigule bwateekateeka ng'ojja kwida kusaba kaluwa n'ebigiri
omukulu pulezidenti n'abamuyambaku balemesa embeera. Olwaleero ndi kusaba no abantu ba Bugiri basiimu era bajja kuwa akalulu ka njiino. Baba pulezidenti nina nsonga ndala. Abantu ba Uganda era abantu ba Bugiri bakola omulimu omunene okwetoola ku babuloga mu byobukulembeze. Wabinga wagenda ku nkonde oyireke ku 5. Aye baba anena akulopera ndi mu kyalo kyaife kino ekiri mu looya olyawo gezaba ina sente. Ndikusaba baba ndindiri owambale fulaga eno ndikwenda kutoolayo omu babuloka amabukwera babyokulembeze. Amaina gange ndizekesa mazalino yewawa fulaga mukujamemba wa palamenti owa municipality. Webaleno webalena people power our power. Webaleno. Baba pulezidenti tulina omusanda ono nakwina ba full soldiers baika wano ate nga naye bafulaga yaife ey'obwameeya bamweta kanywa omusaayi. Omuyindi bulungi eno ndewe mwandirwana kakweka omubala neyapo people power. Ebugiri say ewinning team say ekanywa omusaayi say ekyamulani say. Abantu babugiri mwena maliriza n'abantu munda nizeje n'okuwona musafa akanywa omusaayi abahostingawo sebo pulezidenti ofisi bamukopa wetandika eyiwakanya omusaayi era ejja kubaawo mpaka. Tusaba twena tulegereyo okujja municipality nga bwe basabye abeeyigiina n'abeeyiganga. Tusaba wena okijja okutwenda municipality yaife tusobole okutoganya ekyalo kyaife tumatuna. Mwebaleyo municipality people power. Ejjeno se Abuyobani kafulaga wangulu ati nekigonde wangulu. People power. Our power. Konga Kyagulanyi konga. Konga Bugiri konga. Konga Ethiopia konga. Kudiye kola jengude nuji ngekoti protesti voto. Okwande ngude nuji. Okwande okulembeza obulungi. Okwande president Kyagulanyi. Okwande mu Uganda empyaka. Okwande amalwaliro amalungi. Mr. President, nize byadya ayagala ki jamaalu. Nize tuwawere fulaga ya NUP okukiikira ekibiina kino mu Bukoli County North. Nina wa statement ndala yonka. Musirikire muwulirize kino kikulu ino. Mr. President, wano mu Bugiri aliwo factory y'ebikaado. Abantu baifwe abalina ebikaado wano bakoma kukufuna sente ku kiro gye bapimye ekikaado ey'etaani. Aye etaani endala mu bikaado erivaamu ekilogulamu 5. Ekilogulamu 5 buli kiro egula 5,000. Bw'obaka otunze etaani y'ebikaado mu sukaali ofuna $2,500,000. Aye omudubi aduba ekikaado yakiyoyota yakitwala mu kyuma omwo afuna $9,000. Mr. President, ekikaado kiva mu supiriti, ekikaado kiva mu fertilizer, ekikaado kiva mu switi, ekikaado kiva mu amasanyalaze. Aya additional value $7 esikala kubakwira. Nekusaba mu Uganda empyaka gye tuli kwetaaga ensaawa lino ebintu ebyo kikafuuwe omulimi okuwonyagasobola okubonaabona yagamba kufuna gwebyo biva mu kikaado. Ensonga nsaba Mr. President, constituency ya Bukoli esobola okuba nga ni modo erina sectors nga zirikole poor. Buli town council mu Buganda constituency endala center 3 Namayemba muzira, Bulugu yezira, Muwayi yezira, Namukalu yezira. Mr. President, ndi kusaba abakazi abafa abakumya 2 buli lunaku bava ku mbeera eyo. Abaana ebikunya 7 bafa buli lunaku bava ku mbeera eyo. Uganda gye tuli kwetaaga kikafuuwe ebintu ebyo okuba nga bisobola okubaawo bityo, kubanga abantu banamalira bokonabona bali kutuwagira olw'ensonga ebizibu ebiva mu mbeeri ebingi ennyo ebiri kusinga kuwakiza. Nasaba abasinga omuli wano mu gavana solution enyokuba
Woman MP wa Ivayaku wanamala twete do mudingu ndio mwana oni elimize we ai kaka alikuita Mr President ndio kwa kile plaga ya ipe okupa chibuku constituency aliwa mbayo ina wano ndene young man walina ye Chicago ndio mosaju ya kute plaga ya pe na msaba president ndio kuongea ejo chimala na bwe bali babili wena ida abana konani Dongora Tom wena ndio namsomuko wena o kape madam Rebecca Ramondia ayogele amala address the president Kunga bujiri kunga. Your Excellency, President-elect ate President ali kwidako tusangaire ebujiri nsaba abantu ab'ebujiri bwana mwena munegayiteku twaniriza obudingu waife baba tusangaire eno ni bujiri baba ikiriza nguropere ebizibu byaife ebyebujiri wano bujiri tulina eddwaliro enyenye eriri ku lebo ya referral hospital eddwaliro eryo lyazimbibwa ku mulembe gwa President Nelson Obote aye nenda okuloopera baba President nti bukyanga gavumenti eno eri ku eira muyinza eddwaliro eryo efira kintu kyayongerezebwamu kyona ebirimu byona byona byawaamu abantu balife bali kufa buffe baba bujiri ali ku mulindinga ino abantu abali wano abasinga obungi bavubuka abaana baife bazira mirimu abaana baife bali kubonaabonera ku swiiti baba nga maliriza ensonga yange esembayo bukiri wano tulina basingo mothers bangi ino President waife omulungi nsaba bwe tubanga tukyere mu Uganda enkuumize nsaba bujiri ekube ku mutima nsaba idukirenga basingo mothers abali ebujiri bamama baife tubalumuukirire tubayambe kubanga sente egida wano balonda mwate abalina bebawa abasira baba nga tibabafaaku abataka ab'ebujiri bakange mbasaba timulya wali umbrella tutikinga umbrella kunono President waife nsaba tumuwe 100% awali obubonero obundi bonna bonna umbrella oye people power mungade banange olwakaseera kano ndeta omudingu waifaidi otukyalira wano olwaleero era nga bukirire yakusalabo aba Mr President bukiri ekwanyiriza ino kyova abanaisa tulino lye tulimu olwaleero kubanga tubuliramu eisubi lingi tulina entibona abamuntebe abaana baife balina nsoma embeera y'ebukiri eryatereera baba nsaba kuba bulungi bw'abantu ab'ebukiri oyinza olyogereku eri abalondibo Tukalira wekamire
Mani tunyigira. People power. Our power. NUP. Everywhere. People power. Our power. NUP. Everywhere. Mulio bana. Mulio baba. Mulio mama. Akabwa mulio. Yangaireno. Okuba bona kulwa lero. Bana lero bona kulukulu. Ale olwa lero mwe nebirunzi nebibi. Baire bikwingirawo. Bayakano mwana yange bakumukono yabana alira. Mwana alabika bulungi. Yakoba baba nze nasoma. Nina diguri. Ayinsiranira wano nzira kyakola. Nalingirira omuwala. Yasomera. That are making us stuck. I want to promise you today, any other city taking place, you don't have to ibintu byetukola tetugenda kulekerawo paka nga tulishiwa yab'emyaka gyonna abaana bamwe n'abazzukulu tebagenda kuddamu kulaba nnaku etulabe. Ngenda okusima ab'ennyuma ebusooka ba artist b'ebusooka nsaba mugyeko wano katono batankatanka ba inspector simanyi oba mukyaliwo bampita Sama Uganda neno Ghetto TV zenkiyina Keke TV lekera okubba abantu ng'obalimba nti oli ku ground nga toliiwo ng'okozesa waka waffe lekera okufera abantu toli ku ttiimu ya pulezidenti togirinnyangako lekera okutapinga mu vidiyo zaffe ng'okola bizinesi tetukuyinaako buzibu naye bw'oba ng'obba abantu tuwe ku data tukuwe vidiyo. Naye Keke nga weerabisiza boyi ng'abayimbi bangi abaagala okweta abayimbi bangi abaagala okwefuula nti be bayimbi abategerera eggwanga ng'abayimbi bangi be muwagidde ne mastroke bajja muwaga obusimu naye kaakati nga bebasasulwa okulimba n'okubakumira wansi baana mwemba wanya ekitiibwa. I want you to know that you have a special place in my heart. Abaana bangi nyo no don't kneel down man nzenyera okufukamira no don't kneel down muyimukita anti ledi kyani mwana Yakubu abaana bakono ledi kyani mulaba ono inspector mulaba oyo tanka mulaba oyo walukono ne bannaabwe bonna nasooka okubabonaku emyaka oti 7 egiriseewo nabagana wano bugiri twali tuzze ku kampeyini nga sizze kubasaba kalulu kange no nabagamba buli awali sitogo ey'okuba n'okukyusa eggwanga lyange ninawo omulimu nakyogera nga nze naye bano abaana abatenye mu myaka nabo ne bakiwalangako buli awabadde sitogo ey'okutereeza eggwanga bano ba artist babaddewo nsaba mubagubireko mu ngalo. Aganda bange essaawa zino nkyogera tuli wano bukiri essaawa zino kyetubanga okusiima just bugalo naye ekiseera kijja kutuuka nga si bugalo bwokka ekiseera kijja kutuuka nga bagiyita presidential handshake. Mark my word. Mwebale nnyo mwebale eddala saawa selector David abampereka t-shirt just akaliko baganda baffe ba political prisoners just kansokere ddala ku red channel ono biriko inspector
Komera inspector. Abalala nsaba Selector Debbie abazibagalira. Selector Debbie. Banange ba artist bano basanze mubalago obuwagizi mubalago okwagala mubalago enti musima abantu bangi nnyo abategeera babeefula nga bategeera naye omuntu ategeera omulabira ku bikolwa bye mission emu yokka gyekakasa gye batutekera mu nsi eno katonda laki atutonda kwekumakinga sure tukyusa obulamu bwabo abalala kwekukola enjawulo mu bulamu bw'abantu njagala okwebaza mbadde mbagamba nasemba okujja wano emyaka 7 egiyise najja wano nga nze campaigningira mukwano gwange najja wano tuwuliziganye najja wano nali nakayingira mu politics nga munneesize kubanga abapolitician baali babalinga ebbanga ddene nga nekyali wammwe yennyini yali abeera wano nga temumukkiririzaamu naye nenzija kubanga nze nali musinkanye era nga nkakasa nti abantu basobola okutereera abantu basobola okukyuka ng'emyaka yesimbyolo emyaka mingi nga muganya omulonda nenze nga musuntululira nga modogali yasoma nenzija wano nga mukyawakana naye kubanga mwali munesiga abayaye ne bantwala mu zigeto ne bantwala mu freestyle geto ne bagamba gwe Bobby tukwesiga naye omuntu gwotuleetedde storage ne bagamba mumwesige ku lwange ne muntuuza wansi ne mundayiza ne tubaawo ne tugenda ku Obama ne tubaawo ne tunda ku geto gye bayita Kamotya ne Bugiri era ne mutuwagira njagala okubebaza bingi nnyo bye twayitamu muganda waffe gwe bayita Sumani Walyendo yafiirawo n'abalala bangi nnyo kyanaku tukyali waffe tetukyamutegeera kyanaku nnyo tetukyamutegeera endagaano gy'embeera n'omuntu yenna gwe kuyimirira ku mazima ate nga amazima ago tugayimirirako ku lwatu era bw'ova ku mazima ago bw'ogwa mu nsobizo weekabire Asumani tukabira ekyo njagala okukwano nga tukikiryalinze titujja wano nga tuza okampeiningira abantu nga tubasabye bwesigwa tetubawa ssente abantu ne babawa ssente naye ne mulonda ekituufu tetubawa mukyere tetubakuuma ne babakuba kiboka naye ne muguma mbasaba buli we mulonda omukulembeze mumujjukize nti abeera mukozi wammwe abeera saabanti wammwe tabeera mukozi wa Anita Amongo tabeera mukozi wa Museveni talina kwekiriranya wabawo ekinyiga abantu olina okiwakanya bwe weegatta n'abo abanyigiriza abantu naawe oli omu ku bo era bwe banatuuka okugenda naawe ojja genda nabo oba oli muganda wange oba oli wakitiibwa otya oba wasoma otya oba toyimiridde ku bantu okumanyako okuba tekukyagasa tuli bamukisa titetuluzinga bonna bwe twali mu kampeyini ezo twekwekanga Kanyomusayi aliwa oyo Kanyomusayi yeyatemanga ekkubo people power twagitandikira wano bwe twajjanga twalinga tetulina sente za hoteri naye twagendanga ne twekweka mu kifo kye bayita White House ewa omusajja gwe bayitegesa ali luddawa so kyamukisa mulungi timwazaala abaana naye temwazaala mwana omu abantu b'Ebugiri mwazaala abaana naye temwazaala mwana ki so mbasaba omuntu wabalyangamu olukwe muteekangayo omulala ate ne mugamba naye bw'ona otulyamu olukwe nga tukugoba olwaleero nenda tulayize egeza tumugobe nti otulyangamu olukwe tuyina kubinga sebo etukwesiga nga National Unity Platform ekisigadde bantu b'Ebugiri okwesiga ne bannayuganda okwesiga ne bweddeyawo newetulira tufunye abantu bangi nnyo abaali basoma naye ate abantu nga Ssegirinya bayambe nnyo Uganda okusinga abasoma nze kennyini ali wano bana baali banooma nga banderega kati era bajje tukomyewo olunaku lwaleero baganda bange wane Bugiri 2021 saasobola kola campaign
kuba baali batukuba na tiyagasi n'amasasi era najja ne mundabako bulabi feesi ne mugamba oyo Bobi tujja mulonda tumanyi Bobi tatulimba saafuna mukisa bagamba kye nali njagala bakolera saafuna mukisa bakolera tuyo kino ki kye twagala kola baganda bange twagala kuleeta Uganda empya Uganda eyakabi njagala okasubiza nyiza obutafuna budde bibagamba byonna byonna naye nze ntambudde ensi yonna yonna dali ensi ezitalina yadde half obukaga bwe tulina obw'omuttaka naye nga zikulaakulanye okusinga Uganda baganda bange tugenda kulaakulanya Uganda kuzina ennyanja ze tulina ne ziddiiki Uganda tugenda gifuulanga Jamaica yes kuzino talent ze tulina Uganda ejja kuba ejjudde basita njagala obasuubiza ku by'obugaga eby'omuttaka bye tulina tugenda transforminga Uganda buli kibuga tugifuule capital n'abasuubiza tugenda kubeera ne regional capital cities 4 capital city ate nga kisoboka mu northern wabeereyo capital city ate nga kisoboka baganda bange ebyo ebintu byonna byonna tusobola okubikola tugenda gaggawaza abantu baffe musula ku gooli mutudde ku gooli bakugoba ewammwe ne bakugoba ku ttaka lyo ne bakufuula seevu mukozi kweri ettaka obwo obugagga bugenda kukyusa mmwe gana amakubo gonna gonna gagenda kubanga kolansi kuba tusobola okukikola era tugenda kukikola bannange Uganda si njawulo abasobola okugoberera abasobola okuzuma oba abasobola okugenda ku YouTube manifesto yaffe twasabye bannaffe bano abawala abatono abalenzi abato bagimenyemenyemu mukirabe bulungi so that bw'oba olwana bw'oba otuwagira towagira just Bobi Wine kyali wafuke president no owagira Bobi Wine akukolere wano kola ate nga tujja mukola sawa zino abaana bamwe tebasoma kumala weeks 3 kubanga abasomesa tebasasulwa tugenda kusasula abasomesa bulungi ate mu budde tugenda kusasula abasirikale bulungi ate mu budde tugenda kusasula abasawo bulungi ate mu budde wano bakaba byanzijanjaba wenasemba okujja twali tukuba campaign ne tugenda ne candidate gwe twali tuwagira ne tuyingira mu ddwaliro eryo Yakobo nti bana wano nga wabonia nti na buli kati ekibundu ekyo kikaaliyo mu irwaliro tugenda kupepeta amalwaliro eyo Bugiri hospital esobola okutuuka ku level ya referral hospital amalwaliro tegagenda kubeera bizimbe tugenda kuhayiringa abadokita tubasasule bulungi tutekeyo ebintu ebikola tutekeyo zisikani zi x-ray tusasule abasawo bulungi tupepete amalwaliro tugatekemu amalagala amalwaliro gabajjanjabe ebyo bitusobola okubikola Dizenga magamba abavubi Honorable Kaluya yakyogeddeko bannange katuli mu concludinga first phase yatuwa yaffe mu Busoga era nkobe nti mukali kumanda mukamanda mu mandayo iganga mu manda jinyasite ayenze nankebanda ebizinga byatolwe bisingira n'ebindi otebyo kubanga manyi tulina okutuukayo tubalage kye balina okukola amini kye tugenda okukola kye mulina okukola mugenda kibagamba neffe kye tugenda okukola kutransforminga wano tununule ettaka lyammwe ebibali lyammwe bibeere byammwe mulimire kuba omuceere tebagulima ku lusozi mu mawanga gonna gonna balima mu bibali only that gavumenti ebayamba kutereeza engeri gye bakozesa ettaka lyabwe nga tebononye butonde naye ate agamba nti akuuma obutonde aleeta abayindi n'abagwira abalala ne baliwa ettaka nemala mu bibali naye ate ng'agaana bannansi okulimirayo ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo so tugenda kubitransforminga bino soogera byogere bino baali bitukozeeko abasajja abedda baamini enguudo zetambulirako zaamini abedda bw'oba teyazimba eddwaliro eriri Bugiri kati bagala kuŋŋamba nze siriwo akabi okusinga abo abasajja abakati bagala kuŋŋamba sibemanyi so twetaaga okwetransforminga tugenda kwetransforminga tugenda kutereeza ebyensoma ng'oteeka abaana okusomera obwereere bajja kuba bajja ku ssomero tugenda kukyusa ensoma yaffe tetugenda kusoma bino ebya bulijjo ebyabakolonial master abazungu bajja bano nga basomesa badduka bakuyigiriza genda mu ofisi kola mulimu bakuyigiriza basabinga tebigenda kubeerawo ebyo
Njagala okubabuulira mmwe abali wano okusoma kaffe tugenda kwawulamu emirundi 4 ezi 4 nga mulimu academics, mulimu arts, mulimu athletics, mulimu ne agriculture. Kigenda kubeera kiteekyo katuwuliriza nkuva okusomesa Uganda entebe egenda okubeera wulira naawe. Tujja kuba abana abaana nsoma nnyo ebitabo ndi academician n'ebirala good. Abo abaana abagezi mu academics tugenda kubafaako nnyo tumekinge sure tukwina badokita abakabi, ba engineer abakabi, balooya abakabi, naye ebyenjigiriza tebikomaawo. Bano abaana ebagamba musimu mu kibiina musimanyi tamanyi mathi tamanyi history tamanyi ati kikomaawo taata. Mu kusoma mu education system yaffe tugenda kuteekawo speciality eya athletics. Tetwasoma n'abaana nga bali talented ng'asamba omupiira nga bi mu P2P3 ng'azannya ebikonde ng'adduka emisinde. Omwana bw'abanga bino si byasobola tumulayiningire awo. Ekyo bakikola Ethiopia, ekyo bakikola Kenya, ekyo bakikola mu America. Tobola ojja kusanga Mayweather oba osanga Ronaldinho nga tamanyi na luzungu n'ebyokusoma oba yakoma byaki naye nga ye omu ku basinga okuleeta ssente mu nsi ye. So twagala mu masomero gaffe tunakyalinge abaana abali athletic. Omwana omulabirawo okyasobola n'omusitula kuva mu buto. Olunaku lwaleero wano mu Uganda omwana bw'aba si wakabi mu sciences oba arts oyo mumudeclaringa nti musiru si bwe kigenda okubeera mu gavumenti yaffe. Mu gavumenti yaffe tugenda kuwa emphasis ku arts. Tetulina abaana bangi nnyo nga bali talented nga ine eddoboozi liringa lya malayika ng'ali talented nga muyiya azanya akatemba nga swengere wano ng'ali talented nga poet nga tolontoka ebigambo alinga ono omwana inspector abadde wano. Tubalina bangi nnyo eyo talent gye tulina naddala wano mu Buganda ne mu Busoga. Mulina eyo talanta wano mu Uganda. Bw'oba ogezeyo emabega ba artist ne ba athlete abakabi nga tukyali under Idi Amin. Uganda yandibadde yagenda dda ku World Cup. Twandibadde tulina basitanga ba Bob Marley. Njagala obabuulira bino ebintu yenze live example singa saakwa ku basomesa abankwatako mwandibadde mulinga ba artist bali abalala bemumanyi. Naye twagala ba artist nga babeera mu ssomero nga talent ya artist yeyoka naye nga tumuwagala. Ku mulembe gwaffe twagala tujja obwana mu ssomero nga bulinga Kyagulanyi. That we can do it. I have seen it. I am an example. We want to make hundreds, in fact thousands, in fact tens of thousands, in fact millions of Bobby Wines. Ekyo tusobola ekikola, ekyo tugenda kikola nga tuyita mu kusoma kwaffe. Mu masomero gaffe tulina okukyusizaayo obwongo. Kati tulina obwongo obugamba nti bw'oba toli mu kibuga then oli fala. Tulina obwongo obugamba nti bw'oba mulimi oli fala. Abaana batera okugamba abantu nti taata wange mulimi. Naye bw'oba ogenze mu mawanga nga Holland nga eyo Amsterdam abantu abasinga okubeera abakabi balimi. Ate kuba nedda kyalingawo tewafedda nga Museveni tanajja bagamba nga olidde nga mulimi ng'omulimi yeewakabi naye kati omulimi bamujereka. Twagala tuve mu buto nga tusomesa abaana agriculture. Omwana agenda okumala P7 nga manyi ttaka ki eribalako kimera ki. Otuge mu senior 4 ng'oli expert. Agenda okuba mu senior 6 ng'aya specializing mu agriculture. Bannange nga tulina ebyakabi nga tulina ebirime ebyakabi. Tusobola okutransforming ekyo ettaka lyaffe wano mu Uganda nnyo. Amawanga nga Israel tegalina mataka magimu nga n'ettaka erimu lye batwala balyola eno naye be batusinga okulima ebibala mu nsi yonna. Lwaki? Kubanga tebaatuwa kubangulwa ku bugagga bwe tulina nangeri ki gye tusobola okukozesa obwongo obitereeza ebyo byonna tugenda bitereeza. Banange obudde buyise naye munzikirize mbabuulire kino ti bino byonna mbibagamba bakubira obufaananyi buno byonna. This is still a fantasy. Kino kisobola kubeeramu nga musazeewo. Otherwise nja babulira ebizibu byonna bye mulina babulira ebiki bye tusobola okutuukako mugende nga muli excited. Naye njagala mbe wano nga mbabuulidde ki kye tusobola okukola okutuukayo. Olede embalaze tugenda kutuukayo. Tusobola okutuukayo naye tukole tutya okutuukayo? Ansa eryemu protest.
twagala kukyusa gavumenti bino ebintu okubikyusa tulina okubeera mu buyinza nyina okubeera wali mu ntebe neŋŋamba kati baani abeetaaga okuddayo ku nyanja sayininga wano naye obwo obuyinza musobola okugumpa nga mukoze kino ekintu wammanga nga mu embraces emessage eno eya protest vote. Baganda bange tugenda mu kulonda kuno okulonda si kwe kwa bulijjo bangi eyo baadde beebuuza naye bobi twakuwagira katugenda kukola ki ekyenjawulo okukyusa ensi yaffe tugenda kukola ki ekyenjawulo okugoba bano abasajja bamanyi lwaki bano abasajja bakola efujjo ku mulundi guli saasobola nakubatuukako okwogera nammwe kuba baali bakubatiyagasi nga beekwasa covid kati covid aliwa kati tewali covid mbasaba muveeyo mu bungi basaba mukunge bannammwe baveeyo mu bungi tulonde ate tetulonda Bobi Wine yekka wabula tulonde Bakyagulanyi abalala bonna banaaba bazze Kyagulanyi munaamulabira ku ki mujja mulabira ku kabonero ki ambuleera lwaki mbagamba mulonda abantu abajja ne ambuleera kubaba abantu tujja babeerako ne kontro abantu abo tujja kubatyogera kimu bino byenjogera byonna bye mbasuubiza nabo bye babasuubiza bajja ne ambuleera bugambe Bobi yatugambye mugenda tukolera kino naawe kuli nti ye Bobi yagambye temugenda kulonda nsi yaffe naawe kuli nti ye mubeesige wabwe munabeesiga mujja babako obuyinza kuba mujja kuba mubakaddeko obuyinza. Njagala okubasaba baganda bange mwenna mubeeyo temulimbibwalimbibwa tembuzaabuzibwa ati kasita nze wanonoze Bobi eno nemwenonde wa NRM tolonda kintu kyonna kya yero ate tetulina naba independent kuba tulina n'abatweikwekamu tomanyize entambulira wano ne wano nedda eida oli ku lw'abantu oba oli ku lwa dikiteeta osobola okutaasa ettaka lyo musobola okutaasa ebintu bingi nnyo musobola okutereeza ensi baganda bange saagala kubaagulu basoogedde ku baganda baffe abasiraamu abatulugunyizibwa si wano bugirwoka naye ne namayingo bangi bali mu makomera ng'omusango gwabwe kubeera ki kubeera basiraamu njagala okubasuubiza nti mu Uganda empya buli muntu agenda kuba yenkanankana ne munne buli muntu ajja kuba eddembe lye njagala okusembayo nga mpa message abantu be Busoga abasoga buliyo mulikumpulira mulikumbona amakolo lino bana muneesige bana ndiwaimwe wairala ne dada wange wawaliiganga nze nandi oti inspector nze nandi mwana waigala ndi mbasaba muneesige because this we are doing for ourselves. Tuli generation yemu tuli bantu bebamu okumala ebbanga ddene omusajja namukadde w'emyaka 85 atalina munnauganda atunyigiriza here I am but I can only work when I am with you. Bana tubeere walala tugemagane tubinge buno obusanda okutunyigiriza okututoogereza ensi yaife ebeere yaife mu mazima. Njagala okubaako baganda bange nga mbeebaza olw'okutwagala nga mbeebaza olw'okuba abantu balamu naye kansindike n'emessage eri abaana ba ghetto mwenna eno nsi yammwe abaana ba ghetto mwenna Museveni yali tamanyi na kigambo ghetto paka we yawulira Bobi Wine yali tabafaako mu abayimbi paka we yalaba nti Bobi Wine yabamumwe n'agamba tukoze tutya akwata wano tamanyi wankwata akwata wano talina wanstopingira najja mu ghetto nasanga abaana ate yanoonyayo bali so njagala okubagamba abaana ba ghetto tibana abasajja tebalina kyebasobola kukola nga temubayambye. Malcolm X yatugamba no one can make you a slave without your permission. Tewali asobola kubajooga nga temumuwadde permission. Tewali asobola kubanyoomerera nga temuwadde permission. Bannange tuwadde bano abasajja permission. Bajjamu mwe naafunamu gwe mwesiga gwagula. Bwafunamu gwe mulonze gwagula. Nze jasirwa kubanga yansanga siriyala. Ate yansanga ng'omutima gwakaluba. So babuulira baana ba ghetto bano abasajja tebabaagala
bajja kukozesa naye gwe tageti yemmwe abaana ba ghetto bano abasajja yemmwe tageti yammwe nze gyasinyimiridde mu kkubo baagala kukkakanya mmwe nze gyasinza abalemesa baagala kubanyagako biseera byammwe eby'omu maaso nze gyasimbalemesa bwe nti kaakati bagenda kujja babagambe Bobi Wine abalimba Bobi Wine ayagala basirisa Bobi Wine ayagala bakwisa migo ddala omuntu waba akusiba kubanga Bobi Wine azze nakuwulira amazima oyo aba muntu mulungi oba aba mubi omuntu waba akutta kubanga ozze wano mukoze musango ki amateeka gaffe gakkiriza okulonda naye bagenze bavuluga amateeka bagonoona kati mu abaana ba ghetto njagala obbagamba temukkiriza abaana abasajja basetinga against the population kuba muli batono nnyo abantu bajja balinkinga abantu bajja basanyawo mwe baana ba ghetto eno nsi yammwe muli baana bato mulina ebiseera byammwe by'omaaso bingi temukkiriza oyo omusajja namukadde omugwira okubalemesa obulamu bwammwe obw'omu maaso ekituufu kiba kituufu n'ekikyamu kiba kikyamu tulwanirira mmwe tulwanirira mbeera nnungi tulwanirira mufune emirimu tulwanirira babeere nga tebabasibasiba tulwanirira mubeere n'ebiseera eby'omu maaso ebirungi bannange kambe waggulu nga mbasibula naye nga mbasaba munondere abantu bano omukyalo ono mulabirenga ddala najjako wano olumu nga waliwo omukyala ebiseera beera agamba nti yali mu opposition naye mwamulaba ebiseera bino nga ekyusakyusa ddabo ati tumwesize sista wakono tubasaba mubesige dyadyadya ono kyali wange mumulabirenga ddala ate olaba akola ebyakabi ng'akyali muto kati bw'anaaba akuze agenda kola atya mumulabirenga ddala dyadyadyadyadya bannange wali ekisajja ekyo kyagenda ne kibba sente z'omuwa omusolo nga kirina kyali waffe gwe bawa 5 twoli twamulinako obuyinza ne tumugoba tubasaba mukigobe solution yino basebo ne banyabo kati ono sina kyemugamba nirekeddemu abaana b'ebugiri yemwe mulina obuyinza bano bapolitician mubalinako obuyinza njagala mulage bano bapolitician nti mwe babosi musobola okuteekayo omuntu musobola okugyayo omuntu bw'aba abawuliriza n'akola ebibayamba musobola okuyimirira naye omuntu bwe mumulonda najja n'abafukamira ne mulonda n'atuuka eri dikiteta n'amuwa emigaati n'abeerabira yemwe babosi ekyo kanti balekere baganda bange basomani tonyigira mwebalire basebo ne banyabo kumpuliriza assalamu alaikum warahmatullahi Alright, mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abakuŋŋaanye olunaku olwaleero waneeno ebugiri. Ngenda maaso nga mbakubiriza banange baganda baffe abakozesa content waffe Keke tolimba bantu twagala omukozese bulungi content naye togamba bantu nti oli ku ground. Keke media oba Keke TV tolimba bantu nti oli ku ground. Abantu babulira amazima content omukozese bulungi okuridatinga abantu abo abamukuwa babo mujjako babo credit fede tukiinaako obuzibu ekyo. Thank you so much. Olunaku olwaleero bwe lutolabise ekisaawe ky'ebugiri.
yo yenna omuntu abadde ku kisaawe wano e Bugiri. Abadde ku kisaawe e Bugiri namunju w'omuntu oyo nga bw'omulengera. Era ng'ebigambo by'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abiwuliriza bulungi. Okuva e Namayengo okutuuka e Bugiri tetwayiseko ku main. Twavuze ka main katono ne batukyamya Bugiri tugiringiriddemu mu kyalo. Naye era omuntu abadde mungi nnyo nga yatuuse dda ku kisaawe e Bugiri. Lengera omuntu bw'agoba emmotoka mwebale nnyo mwebali ddala be tutambudde nabo olunaku olwaleero. Mwebale nnyo mwebale ddala be tutambudde nabo olunaku olwaleero. Mwebalire ddala kwaniriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yonna gye mumwanirizaamu. Mwebale kubeerawo kubugumiriza ate n'okuwulira ebigambo bino. Omanyi okuweza ennamba His Excellency gy'awezezza? Omanyi okuweza ennamba President gy'awezezza nga toyina g'owadde yadde 10, toyina g'otadde mu baasi oba g'opakidde, toyina muntu yenna g'osuubiza kuba muceere gulimu supu, toyina g'osuubizaayo ssente abantu ne bajja mu bungi we bati ekyamazima oba waddala ate era oba oyagalwa. Kati kino kyekiriwo Kyagulanyi Ssentamu wamusindise mu kyalo mayiro na mayiro. Alright, weebate tuli mu kuvaayo naye nga njogera okutegeeza bannayuganda abalaba ku Keke Media. Tetuganye kukozesa content waffe kuba twagala atambule. Naye tolimba abantu nti oli ku ground tutambula naawe muganda waffe. Ate era bojjako wakabasama Uganda ba Ghetto TV n'abalala abali ku ground bawe credit. Kozi tomanyi biki bye bayitamu. Lengera ekiri mu maaso. Lengera awo nali maaso muntu. Kugambye abantu batandise n'oyita mu bisaalu. Alright, nsembayo kuba kino kiruma nti Keke tubadde tumulese ebbanga lyonna ng'akozesa content waffe kuba twagala waaka wenkyukakyuka atambule. Naate kasita otandika okulimba abantu nti oli ku ground otandike n'obasolooza munange kintu kibi nnyo. Keke, you should stop that. Use our work but give people who are on ground credit. Basiime tolimba abantu muganda wange kuba olwedde YouTube ekusasula. Tolimba abantu omwana ali ku ground anonye okusula anonye ekyokulya anonya data nga tamufuna naye gwe ng'ofuna. So creditors sama akyogeddeko n'abalala. So nkusaba Keke Tereza muko mugana wange tuwe credit. Tunatera otuuka ku main katulabo ba police. Abantu emmotoka bagoba ngobe naye side ere kololo singa bamaze laale ekibadde kiddirira ani atusasula. Ovanga ku campaign ng'ewedde naye nga tewali abuuza ani atusasula nga buli yazze kulule wakati mu mukwano n'okwagala. Gambia abantu bagoba emmotoka bajjula mutuusa Kampala. Olunaku olwaleero bwe lutyo bwe lutambudde nga campaign zonna zibadde successful.
era nga zibaddeko namunju w'omuntu okuva ebule n'ebweya abantu bazze mu bungi bano abasajja baziba n'ekkubo eritalina gye liraga nga tolina nakyo okimayo nga bakiraba bulungi tolina nakyo yinza kwagalayo naye ne baliziba kulaga kukola ekibuga Bugiri tetulina kye tukyagaza essaawa y'okukiyingira bwe eriba etuuse alright Keke Media ngenda kukiyimba content waffe mukozese bulungi teweekureditenga nti gwe aliyo toli ku ground kiri emabega ne mu maaso abantu bawerekera president abantu badduka nga bawerekera president waabwe abakyala bali ku maduuka we balaba katiko ekibiriti nga kayitawo muganda wange nga basanyuka nga babuukira mu bbanga nabagambye kano ke katiko ekibiriti kokka tetuyina ke katiko ekibiriti ke tuyina mu ggwanga Uganda bwe mukireko balizibye ne terina gye liraga era teri muntu kyayetaazayo ke katiko ekibiriti kokka abakyala bakulu abakadde abavubuka Bugiri Health Science Institute Bugiri Health Science Institute mbatumiddeko mwebale bukwayo ba student bwatyo president amaliriza olukuŋŋaana lw'olusembayo mu Bugiri ebigambo bye bibadde birungi mubiwulidde today His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu is ending his first phase in eastern Uganda and he has ended with Bugiri, though there are some districts that he has not managed to campaign in, which means he will be coming back very soon. Like for example, Yiganga district and so many others. There is Whoa, this is too massive. This is too massive, brothers and sisters. The next president of Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Katino bw'oyogera 10th president nga waliwo abayumba. Lengera abakyala mama. Eno teri mulala ayinza kujjayo kalulu okujjako Ngobi. Okujjako Ngobi yekka yayinza okujja n'akalulu. Naye abasigadde apaana. Mwebale nnyo mwenna ababaddewo olunaku olwaleero ababaka ba parliament mu bitundu bino egesa nkulabyeko n'abalala bangi abeegwaniza ebifo bino abafunye tiketi. Mwebale nnyo mwebalire ddala kujja ne mu bugumiriza omukulu Bukooli college. Abaana b'e Bukooli college abasomerayo n'abaliyo mwebale kubeerayo. Lengera bagenda okulagira protest vote. Mujja kujiwulira this time. Nze gambye singa emikolo gibadde gy'abali abalala nga bebadde mu campaign, singa bano abayimba Bobby bali mu kubuuza ani atusasula. Singa emikolo gibadde gy'abalala abayimba Bobby bali badde babuuza ani atusasula, naye olw'okuba gwe baagala bamumanyi be bamuteekamu emisinde n'amaanyi. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwabadde mulowooza omusindika mu kyalo nti taasobole, munanga akisobodde bulungi nnyo era kiri massive nnyo. Kati kubamu akafaananyi ebadde era alaba ekiri emabega maama.
akatiko ekibiriiti bannayuganda ke musigaza kale kamu ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bano abalala 8 bali ku ballot paper buti bukuma sigiri. Era obuti obwo bukuma esigiri nakugambye bwetaaga ekibiriiti. Kati ekibiriiti kirimu akati kamu. Oba ofuna bulungi. Oba ofuna bulungi muganda wange. His Excellency Robert Kyagulanyi ke kati akasigaddewo bannayuganda ke muyina. Bannayuganda muyina akati kamu ke musigaza mu kibiriiti bakaita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula ate abalala bali ku ballot paper obwo buti bukuma sigiri. Naye jjukira akati akakuma esigiri keetaaga ekibiriiti. Yo keetaaga ekiti ky'ekibiriiti okubeera nga kagira bulungi. Oh, salute! Akati akakuma ekibiriiti kalimu kamu ke ka Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'olw'ensonga bannayuganda guno temuguzanyirako omulundi. Temuzanyira ku guno omulundi. Ah. All right, President abadde ayogerako ne President wa West wa West. All right, yeye mbeera eriwo. Abaana b'e Busoga mukikoze bulungi. Muwadde abantu abalala kiki ekyokukola. Mubalaze kirina kukolebwa kitya. Wulire essanyu. Wulire essanyu okuva mu bato n'abakulu. Bannayuganda bawulira okuyaayana kwabwe. Balabira ddala omununuzi alina okubatuusa mu ggwanga epya Uganda nga ye kati wano ku mafuta bazibyewo. Naye President alina kyayagazaayo kuba alina gyadda. Abasirikale bamulaba nabo ne basimayiringa. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Aya. Wulira enduulu. Ekkubo we balizibye oyinza olowooza lutalo talinayo kyayagalayo. Get clear information to the Kampala Bujiri ekwatiridde baganda bange. Lengero Mukwano Ghetto TV. All right. Obebole. Obiwa inakoba. Obebole. All right. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati afuluma Bujiri olunaku olwaleero. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati afuluma Bujiri. Afuluma Bujiri olunaku olwaleero. All right. Kyekiriwo. Olunaku olwaleero.
bwatyo bwamaliriza Bugiri era n'abasiibula mu bitongole wakati mu ssanyu. Bole Bobi Wine nakoba obe bole Bobi Wine akobye obe bole. Alright, ngenda kubamba sibula esawa yonna naye ng'olunaku olwaleero bwekito bwe kifaananye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akigadde mu ngeri bwetyo mu bitundu eby'ejjinja. Kyamaze sabbiiti namba okuva olunaku olwa Mande ngazze agenda mu bitundu eby'enjawulo nga Bugweri, Yiganga, Nkaliro, Kamuli, n'agendako mu bitundu eby'Emayigwe, n'agendako gy'abadde leero Namutumba n'ebitundu ebirala Namuyingo n'ebitundu ebirala. So His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'atalaaze ebitundu by'eggwanga mu bitundu ebya Eastern Uganda. Wabula akakasizza nti ezo disitulikiti z'ataakomyewo agenda kuba akomawo buto atayogereko n'eri abantu bayo. Okugeza nga disitulikiti ey'Eyiganga eno gye baamulemesezza okuba kampeyini olunaku olwajjo, ebitongole byokwerinda byagamba nti byazibye ekkubo ne bimulemesa okugenda. Olwo nno muganda wange nyongera osindika obubaka obulabula KK Media. KK Media, stop being a scammer. Tell the people the truth that you are working for the struggle and you are not at the ground. KK, are we clear? Tell the people the truth that you are not on the ground and make sure you credit us who are on the ground because you are using our footage. KK Media clear? Obasi kyekyo tugenda kuggulako olutalo sematalo. Just credit us. Naye okudda osaba abantu sente z'owokusula, osaba abantu sente za data, sente z'amafuta nti oli ku ground. No, we are going to fight this. Bagambe nti waka omujja kufe kw'omujja ate n'otakoma okwo. Otuwe ne credit sebofu abali mu ground, Basama Uganda, Baswabule w'omukisa, Mission TV, Ghetto TV n'abalala. Credit us our brother. Credit us our brother. Ekyo kivuddeko. Nga nyunyuka njagala okwebaza abo bonna abayina kye batuwaddeyo olunaku olwaleero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Teri asigalira. Teri asigalira buli gwayitako amusiibula. So mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda baffe okubeerawo ate n'okutwagala nga Ghetto TV. We promise you to give you the best. We promise you we shall give you the best. We shall not give up. So njagala okwebaza abo bonna abatunuulidde enamba zaffe ziri awo wansi. Enamba zaffe nga Ghetto TV twazitadde ne tuzipininga tezitambula mu comment section. Enamba yonna etambula mu comment section ne weeberako ekigambo Ghetto TV, eyo si yaffe. Enamba zaffe weeziri awo empininge. Esembyayo 15 ya mwana mulenzi Jonathan, esembyayo 15 eri manya ga Patrick Kasasa, ate eyo ye yange. Esembyayo 53 eri manya ga Jonathan atusinguze. Neziri ku YouTube channel yaffe empiningeko nazo zaffe. So zino zitambula ez'abafere si zaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kanjira mbalekera kajjane mu kenjoyinge. Bwemunaba mumaze okenjoyinga ate nja kubajjako mbasiibule sokolabe movement His Excellency engeri ijatambulamu nti no Mukama Katonda akuuma. Obe bole Bobi Wine akobye. Obe bole Bobi Wine nakoba. Obe bole abe bayita abasoka abatuufu tebakowa, bayita n'okutuusa e Kampala. Abo be basoga abayituufu. Naye ng'abantu b'ejjinja mulina omukisa. Abantu b'omu Busoga twasooka mu jjinja.
abantu b'Ejjinja twaliza wamu mu Busoga mwenjoyize oba munyumiddwa nnyo olugendo lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yemmwe mubadde ku manifesto bagitongoleza wammwe era mmwe basoose okugibuulira Alright, ngenda kuba mbasiibula ate tukwatagane olunaku olundi mweraba.